This is Rampantilla in the danger. Omuyimbi waffe amanyiddwa nga Liam Voice nannyini ddoboozi yes era nga obuyimba bwe bukutte mu matu g'abangi ensangi zino munange bw'atyo yasimatuse akabenje mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero bwe yabadde ayolekera mu disitulikiti ey'e Mukono era ng'ono avuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate asiima abazira kisaaba bagenze mu maaso okubanga ate bamudduukirira mu mbeera efaanako bw'etyo gattako n'okubanga yeebaza Mukama okumuwa chansi ey'okubiri yeebale nnyo Mungu yeebalire ddala nkwanirizaako omulungi omwagalwa mpuliriza ku Fifty the News ankangamba nti okola kyamaanyi nnyo ddala okubanga ate ogyekomeddeko gye bali gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero yes gwakyali omulamu yongera okuyisa omukono mu maaso omutonzi omwebaza olw'ekirabo eky'obulamu nga bweweenenya n'ebibi byo kubanga essaawa yonna tomanyi addi Mungu lwakola ki lwakujjulula mu bulamu bw'ensi ate ogende mu maaso n'okubanga ate munange osabirako abo abali ku ndiri abali mu malwaliro kubanga nabo gye bali bangi nnyo nnyini ddala bayitirivu. Omubiri gw'omukyala yali amanyiddwa nga Asio Immaculate eyasangibwa mu septic tank okuleerana n'owwo mu bitundu by'Emunyonyo oluvannyuma lw'emyezi giwerako ddala 9 ng'abuze gwagalamiziddwa olunaku olw'eggulo mu disitulikiti eya Kabera Maido. Mungu abawummuze mirembe munange so ng'ate bo abayizi okuviira ddala ku kindergarten primary wamu ne secondary schools teri kubanga ate munange mudda ku ssomero mwaka guno babakakasizza ministry ey'ebyenjigiriza nti muli baakuddayo mwaka gujja. Kino mbuba kikoze okusobola okusobozesa gavumenti okweteekateeka ko wamu n'okutangira obulwadde oba COVID-19 era bwe batyo ne babategeeza nti tebaagala kusomesa bantu balwadde. Bwe batyo ne bakirambika nti bakugulawoko institutes zokka wamu ne universities so ng'ate okuva eno mu Jinja district omukyala atemera mu gy'obukulu 5 yalajana olwa muwala we atemera mu myaka 16 gyokka gwagamba nti ye yakasobezebwako emirundi 2 egyamuddiringanwa ate nga gyonna agifunamu embuto wagamba nti ogwasooka gwali mwaka gwa 2020 oluvannyuma lwa COVID-19 okusparkinga off abaana ne babeera nga tebasoma ate ng'agamba nti muwala wono aliko ekikyamu ku mutwe tali bulungi n'agamba nti ate omulundi omulala gwe guno omwaka gwa 2021 nga gutandika era ng'agamba nti omwana afunyemu abaana 2 oba agenda afunamu abaana 2 embeera bw'etyo agitaddeko kubanga anenya omuggalo oguliwo okubanga ate abaana tebasoma okumala ebbanga eriwerako kati ddala lya myaka 2. Bwetudda eno mu disitulikiti ey'eggulu kinajjukirwa nti abayimbi bangi nnyo babadde nga beesoga eggulu era nga bangi baafunayo n'obutuuze tebakyayagala kudda mu kibuga tebakyayagala kudda mu bitundu gye balina kubeera olw'embeera ya COVID-19 kigambibwa nti abayimbi bano babadde nga basula mu hotels wamu ne guest houses mu mannya g'omukulu amanyiddwa nga Salim Saleh bagamba nti ffe tuli bagenyi be era nga byonna ebyokukozesa babikozesa ku bwereere omukulu bills ne bakola ki ne bapayiringa ne bamutwalira n'abeera nga akliyaringa kakati nno avuddeyo n'alaba nga kisuse n'abategeeza nti oyo yekka anaabeeranga n'obukakafu obulaga nti ddala kituufu omugenyi wange gwe mujja okuba nga ate mukola ki musuza naye abasinga obungi nze mba sinaba nakuba invitingako nga bajja awo bategeeza nga bwe bazze okusula ku bills zange ate nga nze sibategeera nako sibamanyiko so nno abayimbi mwena gye muli abasimbi amakanda kansubire nti ensonga eyo mwagitegeereddeko ddala bulungi genda mu maaso okubanga osula mu hoteli y'abandi naye okimanyi nti ogenda kubanga awosasulira bills zo ebyobwerere binyuma naye embeera yo bwetyo bwefaananye eggulu abategeezeza oyo yekka anaabeeranga n'ekiraga nti ddala kituufu mugenyi we yajja okubanga ate munange agenda maaso okubanga asula mu hoteri eyo n'abatakirina wakubanga yeesasulira bills ze kubanga bangi bazuuliddwa nga basuzeeyo ebbanga eriwera naye nga tebasasula bawoza kimu nze ndi mugenyi wa General Salim Saleh so nga ate okuddako eno mu ggwanga erya Tanzania y'omukyala amanyiddwa nga Mama Samia era nga ye president w'eggwanga lino yavuddeyo bw'ati agenda maaso kubanga ate ategeeza kabinenti ye nti maze emyezi 6 mirambirira mu yafesi ngambe kanya bye mukola naye nze sigenda kubanga ate ntoleratinga nonsense wammwe njagala bikolwa saagala kerere era n'abategeeza nga wagenda okugogola okwo nno agaseko kubanga abategeeza nti mweteefuteefu omwaka gwa 2025 agenda kubanga ate akomawo yesimbewo ku ntebe eno ewa president jukira nti entebe eno yasikira nsikire oluvannyuma lw'omukulu eyali amanyiddwa nga President Magufuli okuba
kubanga Mungu amujula mbulamu bw'enseno. Kakati ku mulundi guno ayagala awulire akalulu katokota katya ajja kubanga ate akabuuzako ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere nga akamunyonyola songa omukulu yamanyiddwa nga Mathias Walukaga naye bw'atyo avuddeyo. Kinajjukira nti ono ye mmeeya omulonde ow'ekibuga ky'Ekyengera avuddeyo n'agenda maaso kubanga ate ategeeza abantu mu ggwanga lya Uganda abamu n'abategeeza nti bwe mubanga eggwanga mulikoye mulyamuke mulitutekere mulekere okubanga ate mukyunya wamu n'okutulugunya abantu. Necha naku nnyo nti wano tubadde mbyobufuzi ffe nga tuli mu kalulu ng'okugenda okusaba akalulu nga poliisi okubatiya gaasi tomulabanga naye mbudde buno ng'abantu bafa. Kyannaku nnyo ndi ffe tulina Minister of Defence naye tekitegeeza nti tetusoomozebwe. Kiringa banagamba nti eddwaliro eryo lisinga okujjanjaba naye tekitegeeza nti temufiiramu muntu n'omu. N'olwekyo abafiiriddwa abantu baabwe abatemeddwa ebijambiya kusooka ddala mbasaasira nti nga mulabye nnyo nnyo era abalusuddemu akaba Mukama balamuze ekisa. Ate mwe abatema ebijambiya mbagamba nti baganda baffe mweddeko ne mutema abantu bannammwe weteeke mu kiti. Bagamba abaganda nti gatonnaba kuwa munno nnyama y'amagumba ya mutwe sooka onyige ku gugwo sooka ofune akatayimba okube ku mutwe gwo owulire obulumi bw'ogenda okuba nabwo bate owulire bw'otuusa ku munno n'okumujjambula mu bwensi. Abennyini abatema ebijambiya weekanga basiiba balwala ne bagenda mu malwaliro bataase obulamu bawone kyokka ate obwabannaabwe baagala kubujjawo bujja. N'olwekyo kibi manyi nti nno ekizibu si kufuna kizibu naye engeri gy'okivaamu ekyo kibadde kirina okubaawo. Abamu bafuna ebizibu ebisingako naawe lwakuba ekyokufa tekisingika. Naye engeri gye tugenda okuva mu mutawaana gw'okutema ebijambiya bwe bugenda okulaga ab'ebuddu nti waakiri tulwanye nti abatema ebijambiya mukome. Mmanyi abamu muli bawagizi baffe ng'abayimbi naye mukikomye bwe mutta abantu baffe bawagizi baffe tomanya tuli ba Luganda ffenna yakusobyaki ani akutuma ekirina okukolebwa kulwana kati mbudde buno tulemu kubeera mbega wa munne mutuyambe obegwanga mwali kyawa mutubuulire mwoge tugambe Katonda nti mwabali kyawa muliveemu fe abatali kyawa nga tusigalemu. Wanze ebyobufuzi byange bya mazima ne bw'obanga taata wange gwe wabbye nze taata bwe musanga nga taata wange munyi wa mwenge atankuula entalo naye bangamba taata we yatankudde olutalo mutaasa butaasa naye ne mugamba taata gwe mukyamu toddamu kutankuula ntalo tutwetera mitawaana so simuwaana ne mugamba taata wamma genda mu maaso n'entalo. N'olwekyo ne bw'oba kyali wange nga naye tewazze mu makubo matuufu ekinsanyusa. Ono ye Sheikh Juma Katwanga omulombi w'edduwa omukugu mu kuvumula endwadde zino wammanga omuli amajini amalogo ebisiraani olina lutwe business tetambula onoonya mulimu mwami oba mukyala amakaago gayuuga n'ebirala bingi ebigwa mu ttuluba eryo amwetaaze musange ekitebi okulirana ne Shell oba mukubire ku nnamba y'essimu 075357554 075357554 ye Sheikh Juma Katwanga ekitebi. Olunaku olw'eggulo omwagalwa w'abangi DJ Emma yatufaako ennaku ezisse awo emabega yali omukozi ku CBS FM yagalamiziddwa ku bijja by'abajjajja be wali yali mu district ya Namutumba. Bangi abagenze maaso kubanga ate bamuwerekerako era nga mwabo mwe babadde n'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga yagenze maaso kubanga alekawo obubaka obugumya famire y'omugenzi gattako n'obubaka obuwulira bannayuganda at large. Ngenda kubanga ate mukulekera nga bwensaba ne Mungu atakumira mpera hajira akunkumira ate nabakubanga osubscribinga gena maso berenga ate osubscribinga ate nawe atafunye notification ya video ya lwaggulo oba yekiro yesingira kubanga ate njikupiningira waawo oleme kubanga osubwa mawulire kagenda maso mu ggwanga lya Uganda. Gendo live social media inlaws webalumiriza Sherry Matovu obwenzi gendo labe senga nantume kiki kyayogera ku nsonga y'abafumbo gendo labe Pastor Bujingo we yekaliza mu nsonga nga ba social media inlaws webakyogera sigadenze Fijeta News ankanga buli joka nsaba oyo Mungu atakumira mpera awankumire mubere bulungi mbagala nnyo mwera we bati ya playinganga nnyo love songs naye ya playinganga nnyo n'ennyimba ze South Africa nga playinga oluyimba lwa Miriam Makeba n'akugamba luno oluyimba yalulimba mu biseera bya apartheid nga ba South Africa balwanirira eddembe lyabwe era bakozesanga nnyo music. Emboozi ze nanyumyanga ne Emma. He was a very sensible person nga musajja mutegeevu ya redefininga entertainment industry. Yomu ku bantu bobadde otunulira oba bonyumya naye nomanya nti munange wadde batuyita badongo naye naffe tutegeera kyanako nti tuli mu kwerekera Emma tetugenda kuddamu kubeera naye
naye obulambwa Emma tende okusaba tubuyigemu tumanye nti tuli bantu naffe ba artists. Message yange jagenda eri ba artists ne ba DJ n'abakozi b'olweba ku radio n'abazanyi b'emizanyo bannabitone mwena. We are sending off one of us never to see him again. Byakoze byonna ye summary kati abimaze katumwerekera. Naye ebigambo byetwogera oba engeri gye tusamingamu obulamu bwe yendewo ekifaananyi oba yegenda okusigalawo olubeerera. Ffenna no tugenda kubeera bwe tuti. Ffenna wande mujja kuba mwerekera mulala obanga mwerekera nze obanga nange mperekera omu ku bannaffe. Naye engeri gye tuliivinze baganda baffe ekitone kino Katonda kyatuwadde especially mweno generation yaffe tetukyasobola kwekwasa nti tetumanyi ligenda mu maaso. Abantu babuuka nti tutegeera. Tekyasobola kwekwasa nti tebitukwatako. Naddala mu kino ekiseera nga mulaba nti bafuma nnyo okukozesa ffe ba artists kuba bamanya amaloboozi gaffe tusobola okugakozesa okwogera ebyo ebiruma abantu n'okuyisayo ebyo ebiruma abantu n'okukiikirira abantu baffe n'okulaga abantu baffe nti tetuli disconnected from them kubanga bwe tuli kubanga tulina ba fans tulina abawagizi abo be batuyimirizaawo. Bayinza okuba batembeyi bayinza okuba basuubuzi naye talenti yaffe ngaffe teyawukana ku bo kuba engoye emmere na byonna tubigula amaduuka ge gamu nabo. So njagala okubasaba baganda bange ebitone bye mwina n'amaloboozi Katonda gabawadde mugakozese for the betterment of other people. Tuli mu quarantine, tuli mu lockdown, enkuba ebadde etonya naye mulaba nti bantu bangi nnyo batindiza engendo okujja okuziika Emma. Ekyo no kispeakinga so much of Emma. Naye naffe twerowooze bw'oba oddayo weefumiitirize ugambe nange bananziika nga Emma. Era bwe baba bananziika nga Emma nsonga ki enebawaliriza okujja okunziika. Tuberekera Emma netumanye nga Makasiga bwe yatugamba nti one civilization is not complete without its art, the highest form of expression of human intelligence. Ffe ba artists, ffe ba DJ, ffe abawandiisi b'ennyimba, ffe abakozi b'oku radio tu influencinga a lot. Tukozesa amaloboozi gaffe okwogera ekituufu, okwogera amazima. Newankubadde ebiseera ebisinga naddala mu nsi gye tulimu amazima gatiisa abantu okwogera. Newankubadde ensi gye tulimu ekituufu kitiisa abantu okwogera. Emma yagenze ku myaka emito. Oba oliawo singa twabadde mu nsi erina better health care, oba oliawo yandiwangaddeko okusingawo. Naye kati ye Uganda tekikyatwewunyisa kuziika muntu ku myaka gya Emma. Naye nga tekirina kubeera bwekityo baganda bange. Era ng'okukikyusa buli omu ajja kuba alina okuteeka eddoboozi lye mu bulungi. Buli omu ajja kuba alina okukozesa eddoboozi lye okucommunicating ekyo ate n'okuinspiringa abalala babeere nga bayimirira ku mazima ne Emma. Byandibadde bingi nnyo bitwogerako olunaku lwaleero naye tulukozese okusiima ebirungi Emma byakoze n'okusaasira famire ye. Katuuse okusaasira eri Namwandu eri abaana ba Emma abato. Tumanyi nti kwe kusoomozebwa kutubeeramu. Ebiseera ebisinga famire tukomozi aba lwe tumuziise. And that's the end of it. Kubanga ensi gye tulimu twabeera reduced kunoonya mmere ya leero. Naddala ffe ba entertainers. Neesimba kuba entertainers bannange. Kuba munnange ogwo guno omukisa gwe tufuna okwogerako with each other. Era okujjukiza buli omu ajjukize munne. Tumanye we are more important than what we've been reduced to. Our trade is uplifted by the people. And these people, we demand them a service to be a reflection of their pain, to be a reflection of their aspirations. We are much bigger than the DJs we are, than the artists that we are, than the radio presenters that we are. We are messengers of the people. Question, are we doing that? Are we fulfilling that message? Ekikibuuzo kigende eri ffenna nange wa